Nti atuukiriza ebiruubirirwa byonna bye yasinziirako kugenda mu nsiko okulwana olutalo olwaleeta gavumenti ye mu buyinza lwe yalwana mu myaka egy'ekinaana. Pulezidenti Museveni abadde ku mikolo egy'okukuza olunaku lw'abazira olukwatiddwa mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe mu nkola ey'ekinnassaayansi n'agamba nti bwe baali batandika olutalo luno baalina ekirooto eky'okuzzaawo obutebenkevu n'emirembe, okutumbula ebyenjigiriza, ebyobulamu, ebyenfuna n'okukulaakulanya eggwanga. Kyagamba nti kituukiridde. That's why the economy has expanded. The problem of, if you say, for instance, economy, the problem is no longer the supply of goods, because there was Ebola gave into shortages. Ebola, even if you had money, you had nothing to buy. Now the problem is different. There are so many things to sell. The problem is that some people don't have enough money. And that's what we have been telling you to sort out through wealth creation. So this is number one. Therefore, I want to thank the veterans who joined us. General Museveni agambye nti wakuddamu okulondoola ensimbi ze yalagira ziweebwa abalwanyi abamuyambako mu lutalo olw'okukwata obuyinza, bw'ategeezezza nti akooye okuwulira ab'emulugunya ng'ate ensimbi yazifulumya dda ezisoba mu buwumbi 230. Miliyoni yange n'ekitundu ey'N29 njagala mundage byakola kubanga sibalambulangako the 5 million for omusajja, 5 million for omukazi if you are a leader. Kubanga twabagamba nti okulembeze tuwali wa musajja bwoka yeka, like Mukyala Kabugo yali she was like a co-leader. Mukyala Kigongo where we had the conference. Mukyala Lulika where yalina abakazi babiri naye the active one was the younger one. So mugende mulimba abalala kubanga nze situma netuukira, but I have not been following up these things of yours. I've been giving you money. How much money have we spent on that? The Kasimo. Ye omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Retired Major Jessica Alupo asinziddewo n'ategeeza nti baakwongera okutumbula enteekateeka za gavumenti naddala mu kisanja kino omukulu kye yalangirira nti si kyakwebaka. Allow me to thank you for consistently maintaining and mainstreaming the programs of our national heroes in government, in planning, in budgeting. And I thank the implementing MDS for executing their roles and responsibilities and keeping in contact with our national heroes. Minister avunaanyizibwa ku kanyigo k'Eruwero Alice Kaboyo asinzidde ku mukolo ogwo n'asaba omukulembeze w'eggwanga akkirize bagule ettaka lya nnamwandu wa Profesa Mutebire erisangibwa emigadde eriweza eka 6 balikozese okuteekako ekkaddiyizo ly'abaazirwanako. Ono era asabye omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'akasiimo k'abo abaakosebwa mu lutalo olw'ekiyeekera olwa Alice Lakwena nti ensimbi ezo zifulumizibwe omulundi gumu okwewala enkaayana. As we celebrate these achievements, we also honor contemporary heroes whose acts of courage continue. The not yet approved veterans who have been petitioning and exerting pressure for consideration. My prayer, Your Excellency, is that funds for these emerging groups be identified and paid at once so that we resolve this matter once and for all. This would help us avoid challenges that we have experienced in the past with the main scheme of Akasimo. In addition, we will develop model veteran household and veteran-led enterprises like poultry, coffee production, fish farming, saving groups, and other enterprises. Ye Minister avunaanyizibwa ku yafeesi y'omukulembeze w'eggwanga Mary Mire Babalanda agambye nti baakwongera okukwatagana n'ebitongole eby'enjawulo okuyambako okukulaakulanya eggwanga n'okutuukiriza ebirooto bya gavumenti awamu n'okujjukira abazira. As we celebrate these achievements, we also honor contemporary heroes whose acts of courage continue to inspire us, while upholding the professionalism and discipline of our gallant armed forces.
As the country confronts the individual Ebola virus outbreak, we remember Dr. Matthew Rukwia, who sacrificed his life while fighting Uganda's first Ebola outbreak. His legacy continues to guide our public health responses and has greatly contributed to Uganda's ability to contain and manage such epidemics. Ate ssentebe w'abazirwanako Haji Seddunga Idrisa n'omuyambi we Kigundu Kabandwa bawakanyiza ekya gavumenti okujjawo enteekateeka ey'okujaguza emikolo egy'enjawulo okujjako egy'eddiini ng'omutesitesi omukulu minisita ebyensimbi we yalangirira gye buvuddeko. Bikitoledde nga biri mu 6 January ng'ogamba nti nze sijja kujaguza mukolo ogwo nga it was one of our gains. Era n'olunaku luno olwa Heroes Day tubadde tusaba tugende mu maaso nga tulujaguza. Bulijjo tugamba nti ebyenfuna bya Uganda bikuze era ekyaji kijjudde. Kakati kunyweza loose end ey'obuntu obwo ne tubanga emikolo gyaffe tulijaguza n'okugoberera essente wajje ziraga. Era olunaku luno tuze tulujaguza Excellence okuva mu mwaka gwa 82 kiba kitegeeza ne bwe bafunza ensawo naye nga tulabaganye ne twebuuzaako. Ow'ekitiibwa abaazirwanako tukusaba otusisinkane. Ebyo nga biri bityo minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone Owekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga abangudde abantu ba Ssaabasajja Kabaka ku by'obulimi awamu n'obulunzi obuzza amagoba. Omusasu waffe Musisi John katuwa ebisingawo. Owekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga nga yakulembeddemu ababanguzi ab'enjawulo oba abasomesa mu mwoleso gwa CBS Pewoso olunaku olwaleero wakati ng'abantu bannyini nsi abazze mu mwoleso beefunira amagezi ag'ekikugu ku by'obulimi n'obulunzi. Asinzidde mu musomo guno Owekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga n'ategeeza nti ku mulembe guno kyabulabe nnyo omuntu ali mu kisaawe ky'ebyobulimi okukola omulimu ogwo ng'ateebereza buteebereza tamanyi na kyagenda kufunamu. Ng'oteba buteebi tomanyi obeeko kenaabiika leero oba enaabiika nkya ezaffe ennansi muzimanyi ekuwaayo limu neewumulamu ennaku 4 oba ogenda girya n'ekuwa eddala n'ogamba etandise okubiika awo nawo neebeerawo egenda okumalako omwaka mu nnaku 365 ng'ekuwaddeyo amagi 6 naye nga gwe obadde ogiwa emmere nawe okusula buli lunaku ndoza mulaba kyenjogerako n'ogamba olwaleero oba obadde buno bukoze eki bugenze egenda okuzaala wala buli obu busatu. Ssaalongo Robert Sserwanga era abangudde ne ku nsonga y'abantu abalima ebintu nga batobeekereza n'alima kino nakiri n'alunda kino nakiri naye nga byonna byataddewo tewali na kimu kisobola kumuwa nsimbi zeegasa nabw'agamba kubirya buli nga tebimuwa mmere emumala. Awantu kati nze nnunda nnyo otuuka awantu omusajja ayina ente 3 sekoko 2 ayinawo batakabuzi mbuzi zikuuma ziri 2 ziri awo bwe yabadde atambula wali embuzi ey'olulyo naye ayinawo 2 bamugamba laddo ekuba ente yagula endiga ekuuma ente 2 laddo obutazikola ki obutazikuba n'otuuka awantu waliwo kisekoko waliwo embaata nga buli kyalunda ssomero Damba University okusobola okumanya bw'okifunamu ssente. Abasomesa abalala ab'enjawulo bangi nnyo we bali bateekeddwa dda okubangula abantu bannyini nsi olunaku olwaleero mu misomo egiteekeddwa so nga n'abamu ku beetabye emisomo gino okuli omubaka wa Bukoto South ono ava mu disitulikiti y'e Lwengo Honorable Hakimu Kizza Sawula ategeezezza nti omusomo guno aguyigiddemu bingi ddala. N'agamba ekirala omuntu yenna gw'oguza ekintu wali otutta obudde okugenda n'omulondoola n'omubuuzaako okukuuma enkolagana eyo n'okuba n'ekifaananyi kisinga aba takyagula treza ez'amagye 10 n'agatunda luddawa kale guyinza okulowooza nti tolina ky'oyiga naye bw'otuula wano ebyokuyiga bingi. Olwakina 8 atuenze 8 CBS FM radio olwasa mayinja munnanda gwe Musisi John. Gavumenti yakwewola ensimbi obuwumbi 730 eza Uganda okuva mu Citibank n'ekitongole kya Bungereza ki UK Export Finance nga zaakukozesebwa okutumbula okulima okw'okufukirira. Enteekateeka eno egenda okuteekebwamu ensimbi zino eyitibwa Solar Power Irrigation System Project Phase 2. Gavumenti olunaku olw'enkya ku makya okusaba okujikkiriza okwewola ensimbi egenda kukwanjula eri Paalamenti ekkirizibwe okwewola ensimbi
okuva mu bitongole ebyogeddwako. Paalamenti yakutula olunaku olw'enkya ku ssaawa 4 okwanjulirwa okusaba kwa gavumenti kuno mu butongole okusinziira ku lukalala olwafulumiziddwa kalani wa paalamenti Adolf Mwesigye olulambika ebiteeso paalamenti byegenda okuteesaako enkya. Olwo ku lunaku olwokuna paalamenti nate yakuddamu okutuula ku kisaawe ky'ameefuga Kololo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa okusomera eggwanga embalira y'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 eya trillions 84. Poliisi mu Kampala n'emiriraano ekutta abantu abalala 5 ku bigambibwa nti be baali mu kabinja k'abantu abaatwalidde amateeka mu ngalo ne bakuba omuzannyi ow'omuzannyo gwa rugby Sydney Gongondio ne bamukuba emigga egyamutiddewo. Sabiiti ewedde ggwanga lyasaanikiddwa amawulire ag'ennaku ag'okuttibwa kwa Sydney bwe yakubiddwa emiggo amayinja saako ensambagere ng'abaamukwebadde bamuteebereza nti yanyakudde akasawo. Abakwate kaakano baweze 8 okwegatta ku 3 abaasooka okukwatibwa era abakwate ye Sebaggala Nordin, ayebazibwe Lodeni, Namusoke Juliet, Monduni Eri, Tinomu June Abati, Kasigazi Peregrino, Tayebwa Darius awamu ne Tugume Hannington. Bano bagenze okukwatibwanga ne poliisi okuyita mu mwogezi wa Lusoke Kituuma yavumiridde era neerabula abantu abatwalira amateeka mu ngalo ti amateeka ga kubakolako. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala agambye nti abakwate bakumibwa mu kaduukulu ka poliisi era nti baakugiyambako okunoonyereza. Poliisi ya Kampala Metropolitan East yakakwata abantu 8 ku byekuusa mu kutta omuzannyi wa rugby Sydney Gongondio ono yattibwa nga 5 omwezi guno. Twasooka kukwata 3 nga we twogerera twongeddeko abantu 5 okuweza omuwendo gw'abantu 8 ng'abakwatiddwa kuliko Sebaggala Nordin, kuliko ayebazibwe Roden, kuliko Namukose Juliet, kuliko Mondoni Eli, kuliko Twino Mujuni Habat, kuliko Kasigazi Peregrino, kuliko Tayebwa Darius, kuliko Tugume Hannington. Tukyagenda maaso n'okuyigga abeenyigira mu kutwalira amateeka mu ngalo. Abatuuze ku mwalo gwe Lubayizi ekisangibwa mu disitulikiti y'e Kamuli baguddemu entiisa omuvubuka Musoke James bw'agudde mu nnyanja Kyoga n'afa. Musoke ow'emyaka 26 okufiira mu mazzi abadde akedde ku maliri okutema ebikajjo era kitegerekese nti bw'amaliriza n'agenda ku nnyanja okunaabako okukakana ng'aseredde n'agwa mu mazzi. Abatuuze aboogeddeko n'omusasi waffe Busoga Fred Kirabira bategeezezza nti omugenzi ono yava Bupandego era abadde yapangisa ku mwalo nga gy'asula. Yasobolera kuva ku ndulu kwalasinga ku bavubi ababeere niyabayi basobola okutaasa omuntu ono era weena abontwala omulanga okubiriza abantu bonna abagenda okukyaza mu kitundu muno nti obanga twegirya amaadhi bireke. Lwaki amaadhi saadino nekintu ekyeyongeramu enanda tusubiranga oyeirula wefuladinga yeyongera okwesima enankani mitaazi edindi wansi okweyongera wansi ate saadino nenda okubiriza abandi omulanga nti be oba twegirya amaadhi oba twegirya kwekiriza tuma omuntu n'amaboga olozozima ogezeeku okunaaba eka obondo gyeonaabira agandi okusinga okuyita okwewuuga. Omuwabuzi wa pulezidenti ate nga y'omu ku bazira abaaweebwa emidaali olw'okulwana olutalo lwaleeta gavumenti mu buyinza Alhaji Abdul Nadduli awanjagidde pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akozesa olunaku luno olw'abazira ayimbula abasibe abaakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi kubanga nti bakadde babe baateeka ettofaali ddene ku lutalo olwaleeta gavumenti ye. Omusasi waffe Taaka Konsilata katuwa ebisingawo. Omuwabuzi wa Pulezidenti Haji Abdul Nadduli okwogera bino asinzidde mu maka ge agasangiwe Lusenke ew'obulenzi mu disitulikiti y'e Luweero era ono asoose kutubuulira nti olunaku luno lubeera lwa kunyolwa eri bo abalwanyi kubanga bajjukira obutemu obw'ebyafaayo olwa bannaabwe abangi abaafiirwa obulamu mu bukambwe. Kale nno bannaffe abo abaasaddaakibwa abaasooka baagendera mu bukambwe. Kale nno olunaku luno tukirako byonoono temu maziga ate ntudda the side of the coin netulagirako essanyu ti ddala twasomoka omugga kandi mu kuguka ettale kwe tuli ettale ze zino chenje enkyukakyuka zajja tulaba
Nadduli bw'ati asinzidde wano n'asaba President Museveni okuva mu kuyimba bwembi nti agenda kulwanyisa enguzi ate nga tewali kikyuka. Era nga bw'agambye nti siwali kwebakira mu kino twagala ebintu bivemu okukanga abaana dya. Awo President ayogedde nnyo ekigambo ekyo ebbanga lingi naye nga bw'alyasama taluma. Kwegamba buli kitongole kibeeko abakirondoola. Nadduli agamba nti balwana kuleeta mirembe nga mu kyo buli muntu alina okujayagaliramu era bw'ati awanjagidde Museveni okukozesa olunaku luno okusonyiwa abaana b'abantu abababeererawo mu myaka gy'entalo abaasibwa mu makomera olw'ensonga z'ebyobufuzi. Bw'oba oyagala okulaba amagomba ag'oku nsi kaduukulu naye ayiteyo abalabeko abakwatula ekisalaga nti bw'ombuuza gwani kitaawe yani agenda okukakkana nga oyo ate kitaawe yabawa ekibira ky'egindi yabawa emmere y'egindi emyaka 6 bali mu buduukulu. Bayibuli etugambye tonyiiganga enkya paka ggulu enjuba tegwanga ku busungu bwo. Ono era akalaatidde baminisita abalayidde olunaku olw'eggulo nti obuyinza bwe baafunye bwava mu kulafuubana kwabwe era mu ntuuyo zaabwe nga mu kyo balina okutuukiriza ekyo ekibasuubirwamu. Omusaayi gwaffe ennaku yaffe okubonaabona kwaffe byebyo bye mutuuseemu. Muddeeyo mututunuulire ffe abasigadde ebweru abatali mu kabineti n'abatali mu paalamenti abatali luddawa.